Madam Violence. Madam Violence. Asinga okwagala ebyononese mu Uganda muno. Nti omwami wali ebyononese we siva. Bakadama bakokaaba. Abo sibalinaako bizibu. Anti munnange Kadama onyizaako omu balala ne batabuka. Batabuka naye bye bayitamu mbimanyi kubanga naliyo. Kati manyi Kadama ne bwayomba atya ne bwakayana atya kyabayogera manyi. Omanyi ebiseera ebisinga ebabbo waddomu. Omanyi wogera ogamba nti munnange mwami wo gwe waleka eno nze mulina Kadama bonna nga bagamba bame baffe babatutte. Bakadama abasinga basingo maaza. So kati aba alina okuyombera omusajja ne bwaba sibuwe ne bwaba wuwe kubanga abasinga tebalina basajja. Kyogamba be bagamba bituufu nti Kadama asobola kubeera ne ba ekisinga 15 naye nga bonna tabasinkanangako. Aba alina Kadama bamukwanira ku ssimu ne beeyagalira ku ssimu ne beekyayira ku ssimu nga teyasinkanye munne. Kwegamba kye bagamba kituufu. Ate ebiseera ebisinga okugenda ku bwa Kadama. Namba esinga 90% abatali bulungi e Uganda. Tewuli muntu abeera mu bufumbo buli stede. Either nga bba waliko ekyamu ku mutwe. Eri agenda bweru. Teri mukazi abeera mu bufumbo nga buli stede. Talina buzibu sente weeziri n'asalawo agende mu Bwakadama emyaka 2. Kiba kizibu. N'omusajja yennyini. Bw'omusajja waaba akukkiriza okugenda. Wabaawo ekikyamu. Teri agenda ku kyeyo ng'ali mu mbeera nnungi. Buli omu agenda ng'embeera ekoze eki? Embeera esooka kugaana. Kumukutu kwetuli Tronaz Media gwe mukutu kosanidde okubanga weekuumira gwe mulabi wa Tronaz Media tukwebaza nnyo weebalire ddala ate tukusaba oyongere okusubscribinga osharinge ate comments mwe tujja ekyo kyokubanga tukwongera tukugamba nti munnaaye leero kasavu kanyama ne tuleeta ekintu ne kisobola okubanga kyongera okukuwoomera amanyanga bulijjo Tronaz nga tuline leero nina omugenyi waffe Mama Zabu ow'Emakindye. Mama Zabu ow'Emakindye. Nanyini Violence. Madam Violence. Madam Violence. Asinga okwagala ebyononese mu Uganda muno. Nti omwami wo wali ebyononese we siva. Bakadama bakokaaba. Abo sibalinaako bizibu. Anti munnange Kadama onyizaako omu balala ne batabuka. Batabuka naye bye bayitamu mbimanyi kubanga naliyo. Kati manyi Kadama ne bwayomba atya ne bwakayana atya kyabayogera manyi. Omanyi ebiseera ebisinga ebabbo waddomu. Omanyi wogera n'ogamba nti munnange mwami wo gwe waleka eno nze mulina Kadama bonna nga bagamba bame baffe babatutte. Bakadama abasinga basingo maaza. So kati aba alina okuyombera omusajja ne bwaba sibuwe ne bwaba wuwe kubanga abasinga tebalina basajja. Kyogamba be bagamba bituufu nti Kadama asobola kubeera ne ba ekisinga 15 naye nga bonna tabasinkanangako. Aba alina Kadama bamukwanira ku ssimu ne beeyagalira ku ssimu ne beekyayira ku ssimu nga teyasinkanye munne. Kwegamba kye bagamba kituufu. Ate ebiseera ebisinga okugenda ku bwa Kadama. Namba esinga 90% abatali bulungi e Uganda. Tewuli muntu abeera mu bufumbo buli stede. Either nga bba waliko ekyamu ku mutwe. Eri agenda bweru. Teri mukazi abeera mu bufumbo nga buli stede. Talina buzibu sente weeziri n'asalawo agende mu Bwakadama emyaka 2. Kiba kizibu. N'omusajja yennyini. Bw'omusajja waaba akukkiriza okugenda. Wabaawo ekikyamu. Teri agenda ku kyeyo ng'ali mu mbeera nnungi. Buli omu agenda ng'embeera ekoze eki? Embeera esooka kugaana. Embeera esooka kugaana ekyaddondo wano. Ndosobola kuva wammwe. Nogaa kangende eyo. Baba bagenza kunoonya sekyega ssente ziba tewali wano. Okay. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye program yaffe mwebali kwagala ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Program agibatusaako yono enzuuno Tronaz Media mwebali okugyeyagaliramu tutunuulira enjawulo ebintu bingi nnyo biri mu mukwano obukyayi bingi
obulumi abantu bwe basisinkana naye tubagamba nti mugome kijja kuggwa obulimba abantu lwaki olimba munno nina omukyalo mungo olina 10 lwaki kale tuline Mama Zab Makindye awo nno tugenda kubanga tutambula mpola mpola oli mufumbo seri mufumbo ate sisubira kudda mufumbiro kyekyo sisubira kudda mufumbo ate siri mufumbo omanya ebintu bikyuka naye nga kati sisubira ngoneetegeeza kugamba mazima Katonda kiki lwaki nsonga kiki tufuntunoonye kati olwatuuka kale ebinene bibaawo ebisooka kufuna muntu gw'otategeera oba atakutegeera kozi okuva eri laavu gye yatandikira kati kankubulire kino edda nga ndi muto nga siri muto ndi awo mu senior 6 we natandika okufuna boyfriend wange asooka yanjagala nnyo kati lumu twekyawa nga tweyagala nze sibeerangako mu relationship nga njagala omusajja nga naye anjagala gwe bw'omwagala aba tanjagala bw'akwagala simwagala relationship zonna zembeeramu wabeerawo yeesiba ku munne naye bagamba mbu stable relationship osimayo omusajja n'omukazi beeyagala sigimanyi njiraba bulabi mu baganda bange owulira mpulire njiraba bulabi naye nga kati ono ayagala munne naye bunze agirimu zonna zembadde wabeerawo yeesiba ku munne oli bw'aba njagala nnyo nze mba simwagala ono gwe njagala nnyo aba tanjagala weddera ng'omwesibako naye ng'okiraba ng'okiraba nti omwesibako ku senior 6 ofuna boyfriend wa sooka nga abeerawo jangu eno ndayoko biki nga ŋŋaana naye asoma yali mukulu yali akola ng'akuba essimu ku rediyo tegeeza omwana omutasoma kati wabeeranga program ya Made in Sereko Alive and Kick amanye ndi we Masaka kale program ku Sunday mwana we buddu buli omu yagiwuliranga nga oyinza okuba nga otambula mu kkubo naye ng'owulira program kana kaledi ne kana kaledi paka wootuuka ewaka radio mu mmotoka zonna ne ku kkubo abantu nga bazitega oli dduuka lyeriko kati nga bagitega nnyo ewaffe kati naakuba essimu ku ali lwa Sunday twali tuva ku church nga ffe tuli ku church oga program yabeeranga ku makya kati ng'akuba essimu ng'agamba nze gundi owa wano ntumira mukazi wange asomera wano ne wano ndi mwana wa ssomero abyerabidde nti waliwo ekomera ndi wa ssomero yakikola bugenderevu kumbonereza tumira mukazi wange Fiona asomera wano abeera wano ne wano jjajjawe ye gundi dukira mpita ku boda nga nzire ewaka bakusomero essomero mu y'Abakatuliki nga bali tebaagala bintu ebyo weebityo amasomero g'Abakatuliki go gabeera strict ku mpisa z'abaana ati nga ntambula nkomawo nze ku kyaki simanyi ki ekyatuuseewo kamese kasimu abantu bakamese gye baakafunye baakamanya namanya ne bagoogera n'ekyalo ne jjajja wange n'essomero ng'akola ki ng'atambula tuuka wuuyo bannange bujjo yeepanka naye kati akola yoyo ng'eyambadde ki simanyi kyembale tali aŋŋamba ngenda okutuuka ewaka garamira nga jawujeya nga yetakuba ngera nange sikuba mwana nga ambuulira ebyo byabaddewo biki bawo omwana abeera akuze so kati relationship eyasooka nga wonagala kati relationship esooka nembeera disappointed kati okuva olwo ino yo tisaamukomyawo nayongerayo naye wagenda mu maaso watuuka n'ogamba ne munnaye omuntu antwalako ku mpewo lwaki simwagala ekyo kyamukyaya ne wabitawo ebbanga ddene kati yatuuka ekiseera nga sirina kyakkola nga nina okuddayo ng'abeera mpa ssente tobimanya ebyasa
Nembera naye nebbanga. Nemala okusoma nentuuka samala kusoma vaka ya senior 6 eyo yennyini. Nenjiye kampani ntandika okukola. Kati yalina ekizibu nti ye mulenzi yeka gwe bayina ewaka mu baana 8. Maama we gwayina ye last born ye mulenzi yekka. Mamizi boy. Kati nga mami olumu amuyita taata, olumu amuyita baby, olumu amuyita musika wa kitaawe, musika azin. Yali yasikira taata we, ate nga taata we yasikira sezaala we. Ate nga alina mu kasente. Ate nga ne maama bano ab'olugezigezi abaasoma ab'obugalubindi. Ndio se galubindi nenzirekayo kuba awo ofumbira omusajja bw'ati oba okubeera mishiro omusajja bw'ati oba oyina okubanga oyina omuto omugumu kubanga eri family nabe naye paka anozaala soko wanji naye eri family teyanjagalako lunaku nga gojagala sibaagala nze nange sibaagala nze gye batajagala saaga nze nakola jjajja wange kati jjajja wange naye yali yazaala abalenzi bangi ye nga alina abawala 2 naye nga amuli okumpi ali omu ye Mugalanda kati yazaala omuwala omukulu n'azaala abalenzi nga 7 oba 8 n'asembyayo omuwala ati nga amwagala nnyo yalina abalenzi bangi kitegeeza yalina bakamwana bangi kati nze nga nkimanyi mukamwana ne Nazaala tebakolagana nga mukamwana ayinza okujja ewaka ewa jjajja n'awaabira mutabani we namugamba maama mutabani wayenda mutabani wakola kino biki nga amuwulirako ennaku n'amukaabira nako nagamba baba olabye omusajja oyo ayagala omwana wange ayagala ki n'awulira ennaku ng'olabye dda awulira ennaku n'amugumya nga buli kimu nakikola n'amugumya n'amugamba mwana wange tonoba agenda kujjawo omukazi omulungi nga gwe agenda kujjawo omukazi omukozi nga gwe n'amugumya togutonoba guma kasalabirira abaana kasakola ki oyitawo ennaku mutabani we najja naga nno omukadde yabadde wano yakoze eki ate waliwo ekirala ebyo byabangamba bukaseera naye obala wakitakula saawa eyo alikusaliya mutabani we saawe ono aba akyuse esaawa eyo alaga nti ye oli yabadde akule kati agenda kusanga omusajja atali mwenzi kwegamba wasitula kino kyennyini n'okyeteekamu eri nekitegeera nti mukamwana ne Nazaala Eva agenda kuba kusalira bbaawe kati ya mwana we ya mwana we Nazaala abeera kusalira mwana we bukaseera bw'ajja kulimba wano akugumya osigalewo naye nga tali kusaidia kati kyandimu muli nti teri Nazaala ayagala mwana mukamwana aye be bano bennyini bandagirawo kati omusajja yali anjagala nnyo naye nga nze si yawo oba nali muto ovuki ti alwanyisanga baganda be ne basenga be ne olwange ate obanga sibiraba nange nali muto yakamala senior 6 awo kuzaala yo ku mwana funa akalima awo kenkola kati nga je kawungezi nankimako nantwala yewaka kati lumu mama wawe yali mulwadde mama wawe bwabeera mulwadde kati nga bamukima namutwala mu ddwaliro Ensambya amukima namutwala ewa muganda we kati nga bamujjanjabira eno kati nga yalina omukima kati kolwoko obuddo yamukima kawungezi kekamu kati nali mbalansinga najja namukima ngoleda ali mu mmotoka nankima ngende lumu naye kati nembeera awo nembe najja okuyingira mu mmotoka nasanga baruddeyo dakikangasa nga welwasooka okulaba ku Nazaala ayi simulabangako ono bweda yatulwisa wanji bweda gwatulwisa emubuuza nentuula emabega mu mmotoka naga bwe mutyo mugejera amabi nakusateza abaana baffe nematawa bannaye ekyamabi nakyali kisaana bannange yagenda akobeera kaseera nakye mugambye nakimu sinamunyega omutabani anyega ki tanyega bwabeera ne mama we tanyega asirika busirisi ntubeera relationship nga mwezi ngesika bweti omusajja yali mwezi ng'ayagala abakazi netakujjaawo ne bw'ogenda akunoonya naye nga kiyinza okuba kyakuli mu mutwe oyo
nali mulala nagendanga nayo nimba noonya abakazi. Noba noonya obagambe. Balabeko. Nga sola babu mane nga njagala balabako bibafaanana. Ati nga ayagala abakazi nga ne womusuubiza. Ne womusuubiza ku mwendo ogw'ekiraazuukuka. Ejja nakusangayo. Ayagala nnyo ebintu bisatu. Nga ayagala abakazi, ayagala maniyu n'emmotoka ye. Nga ayagala nga abakazi ayinza omukubira n'amugamba ndi wano. Kagamba ye ekintu kye bayita omweso. Nga ayagala nnyo ne maniyu nga bakuba maniyu n'akaaba amaziga. Wayo omusajja omukulu okaabira ku TV nga bakubye ttiimu ye. Oyo nno waatyo. N'emmotoka ye ng'ajagala nnyo. Kati mu eyo relationship eyo kati lumu mba ndi awo. Kati obeera n'emikwano gyo nga ginyumya. Before that, lunaku lumu yali Valentine. Kati nga n'abaana benkola nabo ku mulimu bano abawala benkola nabo. Baga tugenda kulya bba wange, ngenda mugulira kino, ngenda mugulira kino. Kati nalina ensavinga y'obusente bwange. Ngenda nsavinga. Sina kye nali mugulidde. Naba nga naawe omusajja oyo okumanyira bw'ati. Baako ky'omugulira. Okaseera abaakuwa buwe. Gwe nawe baako ky'omuwa. Nga mukazi wattu neevaamu akasente kange nga mugulira. Nga kikyasinga okwagala. Nga manyi omusajja ono ayagala nnyo emmotoka ye. Nga mugulira empiira gy'emmotoka. Ale gyali gya bbeeyi omupiira gumu gwali gwa mitwalo 24 zaggweranga mu miliyoni 1 n'emitwalo nga 3 I think. Gwe. Nga nseebiza akasente kange konna konna ne kajjayo kwaka naye kangulira omusajja ono ekirabo. Mugulira emipiira ku Valentine. Anti bino bye tukolera ku mulimu abantu baana bampaze ffe tugenda kugula kino ffe tugenda kugula kino naye baako kyogula ku mulimu oyo mubeera abawala bangi. Tandikizaawo ko toba na byetaago bya ssente. Ba weetaaga ssente za kulya za gulango. Ale ngo ino omusajja akuwa kati nga banange yasanyuka. Nga ero kiwedde agenda va kugulenza. Lero mumaze. Yasanyuka yesola ko nga musanyufu bwati. No manya nti eddagala ly'obwenzi. Nga kyogana abaana badde batuufu nali wadde akasente kange kaweddeyo ku account. Naye nsanyuseeko. Awo tonazaala? Sinnaba. Nga mbeera obulungi. Ng'agenda agiteekesaako emipiira gye giri emikadde ng'agijjako. Nga bebi yambala. Ngenda kutwala out leero ku Valentine. Nga mbasawa mmeka saa 2. Anyambala bulungi mbeera ewaka. Mulinda. Nali ndi awo nga tajja simu teziriiko tajja yagenze. Mba ndi awo nga nakakwano kange akakolanga mu bbaala emu eyo Nateete. Ngamba Fiona nkubuulire endabye emmotoka ya bbaawo wano outside naye gwe toli walina mukazi mulala yali waitress mu eyo ebbaala. Ngamba tekisoboka naawe omusajja kayina akagulira emipiira. Tekisoboka. Yangambye weetegeke enzija. Ngaze yayambadde sikola makeup neko ndagendako ne bankola ne makeup awedde nako ndi awo nninda. Abasajja banna. Nga bakubuulire linnya emmotoka ojje wano wewe tojja musangawo. Tafuna mmotoka ngendwisa nafuna boda. Nga ntuuka ngasanga kasaali sawa nga 4:05. Nasanga emmotoka wabweru nga mutufu ye mmotoka ye. N'empiira gyange empye giryoka enyumye bitya. Yali mmotoka ki? Yali Subaru yali avuga nnyo Subaru. Mama nnyo. Ng'avuga Subaru nga ne bwakyusa enda naye avuga kika kya Subaru. Ati nga agamba wabeeyo wansi ne waggulu mu VIP. Nga ngenda waggulu mu VIP. Kali nagenda n'entya kiko nali mutya. Kali nagenda n'entya. Nentuka nti waggulu ne mulanga alina omukadde wankubira wano oluyo manyi nti okunkuba. Nga nzirayo wabweru nga ninda. Ninda ku mmotoka. Ndio sawa nga 5 ensinga zirumazi. 5:6 ngajja. Ogwekiro. Iye nga kyali awo ninze. Sagala gende erikola kavuyo ayinza okunkubirayo. Naye ngo badde ino okubeera wakolinze bakutwale out. Yaka yali amanyi ne basena dda nabivuddeko. Nga nsangawo omukazi. Kajja n'omukazi basanyuka basaba kawala kato ayagala nnyo kyeko obutoototo. Nga n'oleeta house girl wo aba alina omwagala. Owo neighbor. Mama we yamuloga. Abenga baba wamuloga. Mama alabika yamuloga.
teyali yamuloga obwenzi yali mwenzi kati ng'avaayo n'omukazi ng'asanga ku mmotoka bw'ati kati gwonoonye ki wano sagamye nirire waka essaawa eyo ate nimugulidde emipiira gyange egy'emmotoka ku ssente zange ne mulangirawo emipiira gyange n'ambuuza gatta ssente zo zonna ze nali nkutaddemu okuva ng'okyali ku ssomero kikayankwa nakyali ku ssomero paka kati nasobola emyaka ng'ebiri olaba obazenkana n'ezo emipiira awo okoze nnyo kyamaanyi ogule emmotoka nze yagula emmotoka ng'ambe ki ng'oguze emipiira omukazi nga yeebuula bunyonyo ng'agenda ng'avuga emmotoka swinga ndekawo awo nawe onoonya kaboda kakuzza waka nakaaba amaziga banange nakaaba amaziga simanyi bankyasobola okuddamu kukaabira laavu kubanga amaziga gonna ge nakaaba nagamalayo kyogamba mbu kati tokyalina laavu sikyasobola kukaaba sikyasobola basisa abakwano bange abo benyinyiri abaŋŋamba ngule emmotoka ne Fiona ofunayo omusajja naye nga yaŋŋamba woba oyagala okutta okuttisa omwana w'abaana ngezanga ne kusanga n'omusajja omulala nja mutta afe ng'olaba oba bano yali tabaagala naye nyesita akikola bukozi bukulumya naawe oli yali mwenzi mu nsi y'ensi eno gye ntambudde sanga ku musajja mwenzi ng'oli nge ng'ayinza okwagala awusigaalo n'omwana we waka ne maama we ireka naawe wakana ki aye ng'alina omukazi ewaka eyagalako maama we ng'amukwana bya mukazi mufumbo nibali ng'alina ssente omukazi omukazi si ekyamwagaza n'omuba we nga bali bulungi balina ssente balina ne muwala waabwe omukulu muwala mukulu ng'ali mu siniya 4 ng'ayagala awusigaalo w'ewaka ng'ayagala maama w'ewaka n'omwana ebiwoobe mu nsi y'omukwano mu nju egi comment section mutubuulire ekyo kisoboka empozi bagamba omusajja bw'ayagala maama n'omwana ensanafu tezimuluma simanyi ne awusigaalo mbuno bwazeebaka mwebasi yali nyongereza bonna ate nga abaagala byanjawulo nga ye mwami w'oyo teyali tanafuuka mwami wange awo ng'akyali girlfriend naye nga neera mbeera wuwe nenafuukako wife naye nasigala ku kya girlfriend newozaala ate wera ofuse wife amuzalire ku baana babiri kati awo batuli wife wife obeera wife nga bakuwasa yali nga ayinayo omwami omukyala waka omusajja teyalina mukyala nga ayize mukyala we wali wife obeera girlfriend newozaala abaana 10 wife wali oyagala ki kuwasa mbaga mbaga ogimanyi wife olaba wali okaaba mu kaseera kano nga tonatuuka mu mbaga naye omanyi obufaananyi wandijengayo album n'otunula ku bifaananyi n'otulikanalibaze nembivaamu ensi ebeera nzibu naye omala n'obivaamu olala ebikuvugwako kati byanzigwako muzadde omwana asooka tonatuuka ku mwana awo space nnene yotuuka ku mwana naye nga ofunayo akadde n'ogera n'ogamba maama munaye nze omusajja asobedde gati musaze n'omukasi nga tomugamba maama we omukubira amasimu akugamba okubira maama n'omunyonyola mugamba maama munange nagamba oba n'omugamba omusajja biki ng'alimba olumundi wa maama biki kalowooza n'omukola omwana wange omukubira amasimu oli musuula ne mu mmotoka nze omwana wange kati ka kibiriiti nina omu omulenzi oba owulira ng'okooye wakavaawo tambula ogende vaaleta mukweta mwananku ate ne maama we ng'ayogera kyekimu ne ssenga we ne baganda be bonna nga ova ku muganda we agamba omukazi yaganye okwoza engoye zange biki muganda we n'ava mu bufumbo be najja nayoza engoye za mwanyina n'azigolola n'addayo yali tamanyi kwoza lugoye nga bw'ofumba emmere oba ku musajja n'ofumba emmere n'ogirekawo nga togimuwadde agirekawo tisinagana alya mu restaurant tasobola kwebegera nange nsobola nawe osobola tasobola kwebegera mama yaŋŋaana kukwata ku ntamu kali nga bawayo ebintu byonna nga biddugala ng'alina kyayagala okuliirako bw'omusanga otuuka n'ojjula emmere ye takuba kibooko eno yonna akuba buno obugalo buno ng'emmere de bagifumbye omwana omulenzi takola ki ng'abukuba emmere bagifumbye edda ye gwe taata weewaka nga tosobola gijjula tosobola kwewa
tasobola fumba wadde amazzi. Yabeera mu nyumba y'emyaka naye nga tamanyi bateerako ttaala. Switch. Aicho kintu. Ngaabuuze ttaala y'ewabwe. Lumu twanyiiga. Nambuuza ne balubu yawo bagiteerako nga tagimanyi emyaka gye twamalamu eyo ennyumba. Bukimu nga bakimukolera. Ng'oba tewali bintu byakozesa oba biki ebintu biddugala. Yaki yagula essuwaani empya. Sente zaali zimusumbuwa. Yakulanga last born ewaka. Ali nga mama acheka obudde bwe yali afunyemu kasente. Nasikira taata bamwita taata, bamwita baby, bukimu bakimuyita. Taata wange munnange, mwami wange munnange, ne bamwita baby wange. So alina ekyejo kingi. Bulijjo mpulira biwule nga bagamba bw'oba oyagala mutawaana funa omusajja nga mamizi boy. Aye we kibeera ekizibu nga ye musika wa bbaawe ate nga bbaawe yali amwagala nnyo. Kati nina mama Zaabu nga ye mukyala wa mamizi boy. Ali mukyala wa mamizi boy. Naye nali kusaliko mukyala we. Nali girlfriend wa mamizi boy. Era akyaliyo. Nga abaana bangamba mweyaleyo emirimu mwewe emirimu mina WhatsApp groups mwewe ebiboozi ebyo amagezi. Era nga nabali babaawe babaagala nnyo. Ono omusajja nga n'omugamba mpa ssente bwesi azikuwa. Naye oba yalimu ki? Nga n'omugamba ngenda ayinza osulawo ennyumba yonna ayinza kukkiriza kugenda ayagala obeeraawo nga wakukyunyizaawo. Ati mwewa ku magezi. Yabanga ne Fiona wakifunayo artist. Era tulawo n'enfumba obwongo naye omusajja ono kamulumyemuko. Nateranga omubuuza ovaawa. Nze omuntu omukulu bambuuza gyewe. Ye olaga wa ku ssaawa 4. Olaba bamukubidde essimu ssaawa 4 n'afuluma. Olaga wa ku ssaawa 4. Ng'akugamba wanambula nja kudda. Agenda. Ekintu ekyo kinnuma. Lwali lumu. Naye nammwe abasajja ssaawa omuntu okomyewo kati ssaawa 4 munno akubuuza olaggawa. Bw'ofuna obuzibu tekisaana nakubana bamaama bazadde tubagamba mukoze bulungi abaana. Ebino byonna ebireese ebiwoobe mu nsi y'omukwano ebiwoobe mu mukwano yemmwe ntandikwa. Kubanga omwana mulenzi weewaawo oli musajja waka gwe wawasa tukikkiriza. Bw'oba olina woolaga mu mukwano gwoba waliwo ekizibu oba bakukubidde bakwetaaga kubataasa tekikwetaagisa kumala kubuuza. Gamba munno nti munnange darling waliwo omukwano gwange afunye obuzibu kangende mutaase. Oba alimbawo twafiiriddwa. Bafa okufiirwa tugende ffenna. Awo takulire. Baba wa mukwano gwange ate okusalira mikwano gy'ogendayo. Nenda buke ogende ku makya. Tugende mu maaso mwewa ku magezi. Kati nga magezi bampa mangi naye nga neeyoyiza gange saala nnyo okuntegeerera. Ngamba we nafuna omusajja bayinza okutta omwana w'abandi. Nembeera na mwandu. Kati nga nfuna ngenda kusaba lunaku lumu ng'agenda okukola nga nkimanya ajja kudda ssaawa 12 ku emu. Nga ndaba okusaba nga musango ngenda mu saaluuni nga bansiba enviiri empya. Nga ngula olugoye kufunayo akagoye akalungi n'engatto. Nkola ne make-up bulungi n'ennyuma nga nnyumye nange neewulira. Nenfulumya engatto neziteeka ku mulyango. Nga njagala mulumya. Nti oba nina gyenva. Yenva. Ntuula mu ntebe. Nga mbeera nga akoye nnyo akasawo nkasuulaawo ntuula leeti ng'ayingira. Soka n'ayingira leeti kamulaba mu kateni. N'akola bw'ati n'atunuulira engatto. N'abikola kati bw'ati n'antunuulira nga ntudde mu ntebe. N'addayo n'atunuulira engatto. Nengamba nkuyina leero kikulumeko. Nga mala mbuuza. Ng'ayingira nga mbuuza ovaawa. Omuntu omukulu bamubuuza gy'ava. Nefuula akoye njawo akasawo nnyingira ekisenge ntuula bwe nti ku buliri. Mbeera nga akoye nnyo nga nina gyenva. Essaawa eyo atandikiddewo okuyomba ova ambasajja biki ennyumba eyange togenda gibeeramu n'abasajja babiri. Kikulumeko nga muli mpulira essanyu. Nefuula anyiga essimu biki. Tomunyega. Simunyaga ng'ayomba. Kali yali asimuddamu tayagala kukuyomba nga osirisi. Ali si omuddamu. Ambuuza kino kati bagenze ssaawa mmeka ova luddawa biki. Kimuluma. Yali nsibye enviiri.
nga nkwata wali olunaku lwasooka okunkuba yankuba ku kisenge kukira enviiri mpya zikuluma zanuma enviiri zedda zaalumanga bakusibanga enviiri ne bakusika n'owuliranga emisuwa gikuluma wakati ennaku zino tebaki tezikyaluma nankwata bwati nanzunza ekikata kyali kyakikata wano mukuze bukuzi lwakuba myaka temugiki nansuula bwati ku kisenge nakoma otegeera nagenda okuddamu otegeera nga ndi mu ddwaliro mbuzanga ani andiko Nazaala okatusi katono oyitireyo nali nfudde nga mutabani we yayiseemu dda we yali ali Kenya we yali aliwa naye nga taliiwo nga yamuddusizza dda abandi bamanyi nfudde kirabika ate yankuba nnyo yansindika obusungu nengwa ku kisenge olw'okuba baalaba nti embeera mbi yene oli ne basooka bamuddusa tufudde yaddusawo mutabani we ng'aliwo ndiye ne sisitawo waliwo sisitawo gwe yali asinga okwagala nga baliwo babiri ku nze tebagambyeko beewaffe oba namalayo ndowooza lunaku nga lumu naye nkeera tebalina gwe beewaffe gwe bagamba bo beebali oba nalifudde bandintadde wasimanyi nazuukuka bwe nti okudde engulu ntereddemu kati ndiyatandikirawo okunnyombesa mwana nga yagambye yakusanze mwagala okusibisa abaana baffe mu kifo ky'okugamba omwana we tebakuba mukazi yayomba ffe tukola ebintu okusibisa abaana be kali nze nsobola okubeerawo ku nsi kuno omwana nga ali mukomera ngiza n'okussa kazi natandikirawo okunnyombesa baali nga tebanjagalirako ddala naye nga nange nga abantu bano bannange nange nga sibaagala naye nga naawe obalemeddeko tabani we yali anjagala nnyo ate nga gwe tomwagala nga njagala nnyo kati nga ate omanyi abakazi sente zitusiba nnyo ku basajja ng'ayinza okukola ayinza okukola ayinza okukola ekintu n'akuwaayo abiri ate ng'olaba wali omukwano gwasaba ebiri egy'enviiri tebannagimwa naga waaye kanjira ngoma laba mpaddeyo abiri bwe tutyo ne tubeerayo emyaka neewegite naye mpona nenvayo mu ddwaliro nenkuma awo nga yakukola ekibi bw'aba yakabaka ekibi kye yakukola abeera mulungi akuleetera ebirabo akomawo bukyali abeera muntu mulungi Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri 755 insanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko ng'akola ki ng'akomawo ewaka ng'afuuka musajja mulungi buli kimu akikola bulungi ng'obuzibu bwe baateredde yatya wakati yatidde nnyo ng'akola nga buli kimu kyakomawo ng'akola ku mpisa obuyisayiso bw'ennaku entonotono wala niko kunyumiza kalaabo yali sitaani just oyo omukazi yali ankwana omukazi yayanneekwana bayiga omukazi yanneekwanira nomu abasajja bonna b'osanze abasinga omukazi yanneekwanira naye gwe abakazi bakwanira ddala abasajja bakwana gye bali neera abakwana naye tewali yali yamwekwanira omukazi tasobola kukukwana n'omwana we nakwana ne maidi bonna ne bakwana era nga bali ku ggwe gweka gwaliyo nedda kiyinza okuba kiri bwe kiti omusajja ayinza okuba nga omukyalo olw'okuba yali amwagala nnyo nga bw'aba ava amugamba beera waawo kanzije bonna yabakwana byanjawulo buli omu yamukwananaamayo ganenkebera ku bajja bange ne banga kati naliko oli nogenda n'otulawo bakusala bwe nagendayo ku saluuni mutunuulire ansibe n'ansiba enviiri
saloni ye amutu yati munda biwa omukadde omukazi omulago yali ayagala kati nga manyo genda nga abantu bangamba nenga ogamba kangende omulayi bwafana nga sola bayombesa sola bavuma kwanga ntya entalo gwe nga totya ko omuntu bwakuyira amaza gocha mu mutwe banjagala mulaba naye ngolaba asibali ku bunkenke nera yetegese ogerayo ngoloza aba manyi tomanyi ninga akumanyi aba akumanyi teri mukazi webbe atamanyi mukazi wa waka bonna baba manyi ngenda buuza ko wama kituufu abakazi be waka bano banajja nkumanyi babeera baba manyi kali kankubuliro kino omusajja akwana omukazi ebbali namubulira amanya ga mukazi we gombi abaana be gye basomera omukazi w'ebbali ng'amanyi nnyo ne basula n'embuliri bwabwe oli musajja okimanyi nawe wasuzaako omukazi buliri bwa mukazi wo ayambalako nvaako nakugamba yambalayo naiti ya mukazi we yagenze mukyalo abimanyi abasajja mwena abakikola muli ng'amanyi obuliri bwe webuli mujja mukazi weomukazi otolina kyomanyi kati gwe wootegeera ng'akumanyi nnyo amanyi n'abaana bo gye basomera egwe okimanyi oyo mukazi oyo musajja abeera mutemu agaba butu tebaba batemu abasajja bonna bali bwe batyo batini nnyo kati abakati batono abategeera abamu ndikwabo batono balinga 10 ku 10 ndi ku 10 kati kale lumumba ndi awo wakanga maze okuzaala before tisenazaala mwana funa olubuto jukira mama we yazaala omulenzi omu taata we ye yali muyo omulenzi omwe waabwe angamba utawo olavu yaliwo nga kyenjagala wenjagala wendaga bukimu wendaga alavu eri tewali mpi takyalina nakwenda n'omugamba wogenda okwenda obuto olujja vaamu nga wali omufunye eddagala erimugema namusiba naye nga ali awo alinda ngamba yawalonzaire omwana nga mulenzi nga mweru nga munene ye yali muddugavu naye ayagala kuzaala mweru nga munene yakozayo ekyana ekinene kalina abaana ebifaananyi byafuna n'abisindikira mu process y'olubuto nzaale bwatyo nga tomubuuza nti obweru bugenda vaawa ategeera ye ayagala biri byalaba nengera nenzaala opposite y'omwana gwe era ayagala gwe nozaala nga nenzaala muddugavu nga muwala ng'ate mutini ng'alina kilo 2 ayagala mweru munene mulenzi aye ne mama byayagala nenzaala muddugavu nga muwala ate nga mutini osooka laba firimu yaŋŋamba we biba bibuuzo wakidde mu 3rd grade omuntu ava muleba omuntu okujja okulaba mu ddwaliro nga weebasawo ne kabebi n'akakebera nagamba we biba bibuuzo oyitidde mu 3rd grade maama wo waali olwo nga tolina ani akuliko ng'ogenze mu ddwaliro okuzaala bakwano bange mukwano wange yeyandiko kati ewaffe ninga nze mukulu baali bato ate mbeera ne jjajja senga wange yamala najja mu ddwaliro naye wano ng'olubuto olunuma biki yajja maze okuzaala naye wano olubuto olunuma kubeera yani mbeeranga ne bakwano bange banange bonna benzadde mbadde nga ne bakwano bange mu ddwaliro kati maama we najja ng'omulabira tasanyusa ejjuka abalenzi bamulema okuzaala naye ayagala nze abaabazaala naye oli omusajja yayendaga naye nga tazaalazaala oba yakikolanga atya ng'alwawo okuzaala emaya n'azaalayo awo mu maaso ate awe nasooka okuzaala n'asumulula n'azaalayo nga 3 gwe wali omusibi simanyi n'azaalayo awo abaana nga 3 ebbalibbali beerawo awo mu mbirigo biki naye nga munazaala ne bwajja ewaka olabirawo nti tayagala ate nayagala mutabani we bannange omusajja omukazi yayagala omwana we alimu mba ndi awo ndi waka ntudde nga bankubira essimu nga bankubira essimu baawe yafunye accident yali mudwaliro Mulago saagenda wayitawo ennaku nga relationship yaggwawo dda yasindiwa obubeezi tewagenda ni mu ddwaliro nalwawo nagenda gaseewo wiiki nga bankubiranga ku mani yagwa ku accident ku Lwokubiri ne bankubira ku Lwokutaano ne maya ne ngendanga ku Lwokuna nawe ndi ewaka ne basooka wembejja kabebiko nga bebi mukulu wakati awo wa mwaka nga gumu ne basooka bavuma nze bagalambe bange ne bankubira ekyo ekikazi
Kwagala ko birungi. Nemba buuza omuntu asule makindi. Akolera wa Kiseka. Accident ye Kawempe yabadde anonye ekye Kawempe ofunire accident. Hata tuteyo spay. Kali atuteyo. Neva mulumu ngenda mu ddwaliro. Naye kangende tebampita omulogo. Eddwaliro liri eroba waloze. Ngalirimu nasanga abakazi aba bana. Buli mukazi ajja n'ebyokulya, ajja ne sente, ajja na Nazaala ne basengabe abakazi benyini nga bali bana. Kati gwengo tuteke. Na tewali sya. Sina ki relationship sina ki nagiteekamo okujjako empira gy'emmotoka. Era nagenda ngalonsa. Nere empira gy'emmotoka omala n'ogifuna. Omala n'ozijjayo. Zaali zaavaayo naye nali safe ng'ezimu zaabeeranga yazimpa. Naye kaali kasente kange nakajjako ka kinako. Ka kikazi. Nentuula mu ddwaliro nentuuka mu ddwaliro bonna ne bakolayo bati wuuyo nazze nga bonna mulaba sirina gwe nabuuza kubanga nkimanyi tebanjagala abamu bajja bagamba manyi nti oli yamuzaddemu omwana oli ali lubuto lw'omusajja nabayitako bisi nefuna akatebe wano nekasembuza ne wali omulwadde manyi mbeera nnyo nyumya n'agaboozibozi kati nalinga kyeka yalinga bowadi kati bwe najja ayitayogera okugulu kuno kwamenye kati nga bakusibyeko ebintu n'omukono ogumu alina omukono ogumu n'okugulu kumu ate nga ne kuno tebakusibye naye nga kuliko amabwa kati nembeerawo ne munyumiza agaboozi nanga aseka nendwawo abakazi nga baleese emmere nali emmere y'abali gyensanga gyendya ngenda mbikkulako ate butwa bagiretedde mulwadde sina ke natutte n'akamu sina gwe mbuuzizza tuse mu ddwaliro ndi ku mmere yaabwe baali bagireesaawo gaddisha jja nti ajja n'ebyoko ne apo biki nga gw'otandikirawo neno nyumyawo ensigayo eryenvu nyumyawo nga yali mulumu ye bw'ati nga wona waliwo obutebe batudde abamu bali mu mboozi ayinga omulwadde ninga amuwambye emunyumiza agaboozi ng'aseka ng'ojjayo apo nga wendya ku mmere wembikulo naleese ennyama naleese enkoko nga ndyako ey'enkoko nga ngimalawo nga nseka kali abadde yalina mikwano bandaba bonna bantu tebalina kye basobola kunjaga ekisooka bali bakimanyi taani waabwe oba bba waabwe anjagala nnyo ate nze nange sibaagala nze abantama kati nga mpitawo nga mbeerawo bajjukira waliwo abajja ne bayita akasente n'akateeka wansi wa piro nga tokajjayoako ng'ateekayo kati nga nali awo nga nyimalira nga wembikula nga wano waliwo sente kimanyi abaza omulabe bazimuwadde ngamba akasente ko tokajjayo katereka yana bana nenkajjawo obanga obe mmere nga yo yali nganye waka ngenda kulya kingali mudwa teri mulamu agenda kumpa sente nino omwana kala kasente ko genda nako asente nera ne kyantwala mudwali wangenza musabayo kasente etunalya zagera yo kumulaba nnyo nali nnumiddwa nnyo nakusasulidde nabeerawo nga munyene Katonda asasula naye Kawempe wadde ino niyeyo kinga tunyumya nga tuseka ebimu nga nembivaako naseka bambi nasanyuka kati nali nsiibula ngenda n'akasente kaabwe konna akali mabega wa piro saalekayo wadde emmere yaabwe ogiridde buli kyakulya kyonna bwedda abakazi nga balina obusungu nabuuza kati bano abakazi okugyako obwongo obutini bakazi bana mubeera mutya ku mulwadde omwena nga muli bakazi abamu baddeyo ewaka bakuuma mwami waabwe naye Nazaala actually bali bamukukuumira Nazaala nga naye waali tavaawo ye teyavaayo omudwala bambi mutabani we nga mulwadde ne sister home n'abalala nga bajja ne bagenda mikwano gye nga gimutaka ssente nakayoola konna nekakuba mu bbaaga ye yali amanyi tutteko obanga 10 kubanga yandaba nga nzijjawo kube zonna nzitutte ali ntuuka mu taxi ne mu taxi ngenda Nazaala nga nkubira oza mudwayo tena kyo tutte kwete sente wabula ze kasokedde nga nkusiriikirira leero n'otogenda zikomyewo kati nga mpuli yali mubaka ground yabaga mwesonyiwe tasobola zizza omukazi mumwesonyiwe sente asobola kuzizza naye Nazaala naye yali nakapanka agala nnyo omwana we aye ye yabeera nkusajja abasajja ne bawalabe obajjanga ne omuleetera emisango naye nga bakusajja musajja atali mwana we ekwegamba ye ekitonde ekisajja ng'akyagala nnyo abaana be baanobanga n'abakuba ne baddayo mu bufumbo yafumbirwako musajja yafumbirwa yabeera omusajja owokubiri nga babba wafudde teyafumbirwa yabeeranga ne bbaawe yafa n'asigaza abaana be
era nga muwala wanze ojja nga omusajja akoze kino ng'ayagala nnyo okuwolereza abasajja nga ne kuba walabe bennyini abeera ku saidi ya musajja oyo mwagadde era nga omuwala ino banamugala mbuuza ono okubya ekinakubira mutabani we mutabani ono omugobyeeko sinnamugobako waliwo otamuwambe nti njimuwa fiizi ozisasula oti gyali akyali era oprogulamu ajjajjira ajja tugende tumulabe kubanga jagenda mulabe kubanga antu kyebaagala abasajja teri abafaako naye abakazi ababonaabonera mu bufumbo abakazi babonaabonera mu bufumbo naye n'abasajja babonaabona gye bali okimanyi abasajja abakazi ababonaabona mu bufumbo abasinga be babyagala gwe kyali kikugaana kuvaayo kiki n'owo omusajja oli omwaga nali ndagewa musajja kyagenda okumpa ssente wavu ku bunaku bw'abasajja bwe baliko ennaku ze nali nina obbeerayo ale bw'omala okuzaala webadde kyavaayo kitegeeza wali oli awo ng'omwongerako okubiri maaso awo n'omwongerako okusatu ayongerayo kati nga nkomawo ewaka kati saddayo paka yabeerayo bwa emyezi 2 accident yali y'amaanyi n'atuuka ne bamukomyawo ewaka kati nga bamuyunga bino ebyekiganda bajja naye tebaagala n'okujja naye akola ki mama we ayagala mutwala buwe tebaagala kundabako banange nga ndi kirooto kyantiisa nga tewali n'omu ayagala kundabako naye nga bonna bajja buli ku makya sibavuma nze seeravuma nze amaanyi gange kozi nga nkuvumira ku ssimu naye ku maaso sisobola ng'obeereyo ogambe tuwalasanye ebigambo nera nsirika nembeera nga ataliiwo naye nkwasa essimu nyinza ovuma nenvumiramu n'abekika n'aba nga sikulabako nga bamukomya nga mpulya baali bajja ng'agamba mutwale waka saagala obeere wano kyali mulwadde nnyo agala mujja kujjanga mundabe oba musooka munzijanjabeko njagala bbeera waka wange omusajja omukulu bamutwala batya ewaawe ng'ayina ewuwe ng'atalina omukyala we wadde omukyala mulalu tebamwagala baali bamutya nga bamuleeta nga bajjanga buli lunaku tebazikiriza mukwatako tebazikiriza muwoleza lugoyi nga nkola omulimu ogwo nga yagala ogende mu manju oba okunaaba nga muyambako awo okawokka we nali muyambira kubanga bo baali tebasobola bikola waba ayagala kugenda mu manju nga bampita waba ayagala okugenda okunaaba nga nzaamunaaza ekyo kyokka kye nali mbakolerako nga tewali kirala naye nga buli lunaku abakazi abalala bajja ewakola babba waabwe bamanyi ti oyo omukazi wa mulinamu omwana ono ali lubuto naye nga bajja ne maama nga tavaawo ne ssenga ngaweewo nga 9 ne bafumba emmere tebampa bafumbire wuwo baleeta emmere mu kyalo amayuuni matooke biki ne baleeta awo tebampa balage nga nabeera mu kisenge omwezi ogwo bajja alinga wiiki 3 nga tolya kyamisana nena weweru nendya namere ogulangule n'omwana wange nga bakuwamba ng'oli ku buwambi ng'ali ku buwambi kati lumu bampita omunaaza nenga naye abantu bano mbesasuzizza ntya nampulira bantama ate nga nabo bakimanyi bantama dezemba wantama oba wantamira ddala siriyo nti oba nkole ki mbikebikkeko esibikkako oba wantama oba wanta era nga mbalagirawo temunjagala era nga temunjagala saga bozezza engoye zaabwe nga ngenda kwanika za mwana wange zora nga nzikuŋŋaanya wamu nga nyanikawo ezange nga bakimanyi mbawalana ng'ogamba wadde mwantama naye kambeerewo olw'akasente nga abantu malumu munaga omusajja ono ayagala nnyo abakazi ayinza okuba nga teyafa yenna nga manyi oba amaka gaafa kati nga ngagezesa nga ndaba malamu angamba nfunye ekigobi abantu bano wano nga munaaza koolo nga muzzaayo nga baddamu bampita nga wayitawo ennaku nga 3 nga baddamu bampita we bali no tebavaawo maama waali ala abakazi be 2 koolo baaliwo 2 senga waali ne muganda we sikategedde nga babeerayo mu ddiiro kati ekinaabiro basitategedde wamugezesa ki luna mutwala kunaaba nemugezesa nga amaka gano gaafa nago oba malamu mukasajja ono ayagala nnyo abakazi gayinza okuba malamu naye nga gezesagezesa ne galamuka nga ndaba malamu mugeze kunaaba nga ngeze munaaza
ne yati yali omukulu nga anabe eno ate tasobola kwenaza ne bagenda mu majulira nga muyambako kyeka kye kyamugano gende wa maama we ng'agamba ani anaabimukolera tewali eyo yali kana abakazi basatu bali basobola genda gezesa amaka nga malamu ngamba nfunye ekyobbagoba wano songa nawe abantu bano kasookedde nga bambonyabonya ate nga nawe kye wali oyagala nze nga njagala bbagobawo wadde omuwadde mulwadde nnyo nja mwesobolera ng'agenda awona nga ne obudde bwe yali awonye ng'asobola n'osimbasimbamu kati nga ng'olumu bamanyi okufuluma ne bagenda emmaanyi kati baali mu ddiiro kati mu ddiiro omwo mwennyini nga mulimu nga waliwo ekinaabiro ky'omu ddiiro baasulumya omu ddiiro kati ng'eri mu kisenge tebajjaayo bukimba kikolerawo bava mu ddiiro nga bagenda mu kiyungu nga basulaawo we babeera we banyumya olina akaboozi kabwako omukyalo olunaku ku makya nga bwe twakuliranga senga we yakola bwoti ne babinyumya enkeera ne babinyumya ne babiddamu enkya ne emboozi zaabwe nga teziggwayo emboozi za lumbe kati lumu nga bampita nalaba we bali jjukira ekinaabiro kiri wano lino yeddiiro eri waliyo akadinisa waliwo abaali batudde emmanju w'akadinisa nga nzigula akadinisa nga n'oluggi nduggulako kati ne bwe nti ngamba ono omusajja yasobola kugaana kino kingenda omugamba nga kimugamba nga akkiriza ng'oyagala ki mwesomisana misana wangi sookooleke naawe omulwadde mulwadde naye ate oba nti ku ttooyi bona aba asobola nfudde oyo omusajja ng'ejagalamu abakazi naye toyinza kugaana nze nali nkimanyi tojjagga naye teyagaana nga nzikulawo akadinisa ka bathroom wenti abatudde ebweru basobole owulira ye tulagawa kwagamba ekigendera kyo kyakugobawo bantu baveewo tebaagala nkwate ku mulwadde engoye tebazaaga gitwatire ono olugoye tebalina okujjaku nga balina kye bansaba we banjogera nange bali waka wange emmere olya bweru mu woteeri ewakewo bafumba baleeta emmere mu kyalo nga nnyingi anti babeerawo bangi ne baleeta emmere mu kyalo nga nnyingi nebeeraawo ne baleeta endagala ne bafuma ne babeera nga beetaala emmere nejja naye ne baligimpadde goye nga banti otyakatwa okuba we natwala ssente za ate baali luli oba tebanjaga ne banne we natwala ssente zaabwe mu ddwaliro baayomba naye nandiridde ki nayoka ne nzitwala kati nga ntandika nga nkoze oluggi saalugala nnyo nalukala nulugule kapaati nga nsooka nkola sawuti nga makinga sure nkozesa akajanja nalina okukakasa kano akadinisa nkaguddako mu kinaabiro ne wano oluggi nziguddeyo bano abatuula wano wabweru bawulire ku mukutu kwe tuli Tronaz Media nga tuli ne Mama Zaabu nanyini violence ati violence teyakatandika kubadde nga ndi mutoze naliwe ne nakola nabo bakimanyi nali bwenti mbeera wali byone nyiza okulaba abakanga waliwo nnyo emirembe mingi abaali baleekaana basirika tewakyali basirika bawuliriza ebagamba omwana waffe yawonedde ddala tukola kiwano kyenna bakola tebali nsonyi okuba we bali ba mu nsi eno bikaba waliwo bajja bange babiri baali bajjanga ne baddayo bonga tebasulawo beefuula gwe tobimanyi mbamanyi beefuula nti tobimanyi andi mbamanyi ne tato oli ayiri lubuto omulala ayina omwana tata wa mwana we ono senga we yali amwagala nnyo ne mwannyina omu senga talina buzibu akimanyi ekyo kyayagala maama waali oyo nga tava ku mutabani we ku kido nalwawo ndowooza essaawa ngezi naye ng'olumu namaze edda ndi awo ndi kwogera nnyo ng'ali ku kikolwa ekyamaanyi ennyo nga ndi awo nyimiridde naye nga ngiza ti ku mulyango gwe nali nziguddeyo nti katine nga nzizzaawo katine nga waliwo akasigaddewo kati nga nziraawo agenda ofuluma nga tewali n'omu nga bagenze bonna ngaliwo senga we yekka ogo senga ye talina buzibu senga ye yasigalawo abaana abakazi nga baye nnyo baali tekalangako bwetyo baali bakaleeta emmere yaabwe anti bafumbira awo bagirikaawo bagireka buli omu yakwatamu bye n'agenda nga muwadde kimutasobola mmuwa n'akomawo
Senga we yagulya. Munno yagamba atya. Tafa yo oli ayagala kwambe oli omukasajja ayagala okwegatta. Mama kyafaya uyabuli. Kwegamba. Kali singa tebagenda yandibadde anaaba buli lunaku ate nga buli yali ayisaawo ebbanga nga tanaabi. Kala yandibadde ayagala nnyo okunaaba buli lunaku kinali njagala balemegera basigalewo lunaku abeerenga ngamba jangu naze jangu ajja kuba bagabi ku mulindi naye nga tayagala kunaaba. Tekyayagala mba nkimanyi. Kati bwe bagenda n'atandika kunaaba buli lunaku. Bali bagenze awo tewaliwo nnyo byakunaaba bagenda. Naye manyi tebagenda genda. Kye nali mbaze basigalewo. Ekyokunaaba ave wano agende wali afune kyayagala afune services. Kyayagenda okukola. Kubanga singa basigalawo yajja kikolanga bw'ati. Naye mumanyi obwongo bwe nga mbusoma. Awo nabavaawo nalyoka yeetaayi. Naga nange naye nabakoowadda. Naye bakyawanze. Tewali kusonyiwa ku bulamu bwonna. Nawe okimanyi. Kati gwe weesonyiwa. Nabo bakumbagazaaki. Buli muntu omulalu omuwulizaako. Nga nno mama yankubire nambuza omulalu oba omulalu nkuwuliza. Naye lumu nja kugenda mukyalireko bambi. Naku zino agenda akaddiwa. Ngamba okyalira Nazaala. Mbadde ngamba taata w'abaana. Sisobola. Nga kiki? Omukyala mpozi nga mugenze ku mulimu gwe nga nsabiriza fees awo nsobola. Naye mungende ewuwe. Ng'osabiriza ki? Fees. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Ekyo kye kisinga okuba ekizibu. Nsonga nnyingi nnyo ezireeta ebiwoobe mu bulamu buno obw'omukwano. Nazaala asobola fuka akayinja n'atabuka. Omulamu ngamba muganda w'omusajja nabeera nga afuuse ekizibu. Omukwano ne gubeera nga kutabuka nga mama zaabu naye wakola akantu era babaaba wandigenzeyo n'obeetondera bakusonyiwe nga bukyali. Esobola bo banneetondera nange bankola bingi nabeesonyiwa nange ne banneesonyiwa. Naye ate maama yategeera kati takyalina nnyo lujjanja ku bakazi ba mutabani we. Kwegana namulaga ekyokukola. Nti maama omwana wo alina kyayagala kyotasobola muwa. Waliwo Banazaala abalungi ng'ayagala nnyo bakamwana be naye Banazaala abamu ayagala omwana we ne bwoloopa ki atakiwulira. Abayo omwana we ye mutuufu. Nze nina ebintu bye ndowooza. Foro figure Louis Nalongo Kitone wamu ne ziti Jebbi mukyala mwami wa CEO. Abantu abo naddala Louis Light full figure Nalongo njagala kubalaba nsaba Katonda ayambe tubalabeko nga Banazaala b'abantu. Louis no kale ne full figure nga Nazaalawo. Nena munayinza ayina omulenzi omuto. Oyinza okusanga ng'ate ye Nazaala omulungi. Tasobola. Full figure ayina obusungu. Ayina obusungu bali mu relationship. Ayina obusungu ku babatale bannakwana. Ayina obusungu ku buli kintu. Ye nga ye munyiivu. Oba embeera gye yakuliramu yembi. Kati ngayo yanyuza muganda we yamukwata. Ale nno ojja weegendereza nnyo abantu abo be bakwase. Abaana be balepinze nga bato. Bakula n'obusungu obw'enjawulo. Abaana abo balina kye bagatta full figure ne Louis. Bonna balepingi. Bonna baba bakwata nga bato. Aye full figure ate bamunju we bamukwata emirundi obanga 7. Ani yali ajibala. Yagitugamba. Yalugamba muganda we yamukwatanga mu bikata bya Lumonde. Tewaliyo. Oba ne taata we alina ate bayogera. Ngona ntobato bimanyi. Full figure alina obusungu obwiki. Waliwo story yaliko emabega we ya Nisha. Nisha ati taata we yamukwata step father we ojijjukira. Full figure obusungu we yayolesezaawo. Yandibadde ali kusaidia omwana ono omukwate. Oba before babituufu yandibadde awolereza Nisha. Naye okubanga awolereza ate yakwata. Kitegeeza obulumi bwe yayitamu ayagala abaana bangi babuyitemu.
ne Luwilight mukwate ne bamukwata ye bamukwata abeyogerera bikasa n'omuntu yamukwata namutubuulira balina obusungu obuli nakyo butasobola kuvaawo ayinza kati waliwo abaana kati wa full figure ayinza okulaba nga relationship y'omuntu bali mu love kati obulumi yabujjeewa obuvuma Luwi n'omwana we teyamwogeddeko mu video talina kye yamukozeeko talina oli yabadde akola ntaloze naye n'amuvuma ngolabira ddala obulumi buva akaana ko bajja keeba kako taata we bye baamuyisaamu taata we yamukwata byayagala abaana abalala bayitemu kati ye yakyogera ng'omuntu omwana ow'emyaka 4 omuleeta otya mu mboozi zo bamukwate ng'okaakaanako taata we yagenda okukeebakako oli muzadde ozaala n'oyingiza omwana ow'emyaka 4 nga nnyina wali osobola omuvuma gwe n'oyingiza omwana we bamukwata kubanga nawe bakwata so omukwano nga guli ku bizibu kiki ne bajjajja baffe bwe baali bali balina emirembe gyabwe bajjajjaffe ne bamaama baffe tebalina stress nga zaakati tuleke tubadde tufunyeemu okukakana social media tubadde tulina emirembe ne full figure Luwilight JB simanyi kyarasiyo naalongo kitone kulikayo kula bonita naye mukazi watu yandibadde abeera muki ngabo yandibadde mbaga ngali mu honeymoon abo balina ekibagatta kati olaba olutalo lw'abo abantu full figure aluyingira mu buyingizi bwaba teyali naye full figure abamusasula oyingira mu ntalo bwaba tegali majje mapangisa kati ati bali balina erinnya eryokkuuma kyogamba majje mapangisa oyo majje mapangisa ani amusasula kali engeri yayingira mu musango gwa nisha tolanga yali mupangise yayingira mu musango gwa munne omukazi avudde naga omwana wange bamukwata gwe n'oyingira taliko waleza omukwate n'ogenda ku byapa bya musajja simayi yajjayo ebyapa byani n'onoonya ba ex-be abeera ku mulimu galaza omuntu yanaina akola omulimu ng'afuna ssente mba simuinaako buzibu awo abeera ku mulimu aba abeera ali ku mulimu naago gaali majje mapangisa kati olaba abantu bagamba mbu mukyala JB w'amaanyi nnyo talina kudisikasinga ne abaana abato ba Luwi tebalina kye balina baavuye omugagga lwaki oba olwana n'abaavu kitegeeza olina kyonoonya ky'otayina kozi olina buli kimu kye weetaaga alina ennyumba ennungi azaala alina omusajja omulungi alina ssente kati ebintu byo kasobeeta mu media bwoti oba nfaanana ntya oba nsula mu one room oba nsula bweru nze kasa bituka ku simu yange nti biibino mba nina obikomentingako bwe kasa oteekayo video n'entuukako nze wabaddawo wali comment section tebagiteeka omukyala teyateekawo comment section yabwereere abamu baziggala kati baziggala ne bw'ogigala nsobola okukomentinga ku video eno yennyini nenkolamu eyange nendekako comment section n'ogigala video eyo gy'otaddeyo gyenteeka wano ku peji yange ne bakomentinga ne bakuvumira owo nti oba oli mugagga olina ekiti ky'obeeramu obeera nnyo mu mboozi z'abaavu anagamba tolina buyinza anti full figure yagamba gwe tolina koyina olaba tulina babagagga kwagalana bakola meetings zaabwe bagagga kwagalana bakirumira waliwo wedde nga tuteesa ku meeting zaabwe ye munazisangawo tunazisangawa gwe kola ebintu nga tulina tugenda bisanga ne tugenda biteesaako naye woobireetera mu media bwoli tuba tulina obiteesaako oba oyagala oba ndi mwavu gwamanyi sente zo ziya taata w'abaana asigala taata w'abaana bw'aba alina obuvunaanyizibwa bwa taata w'abaana abaana abo bakubuuza taata yaani yafa naye ng'atambula aba yafa naye ng'atambula kati olaba abaana abo tobagamba nti taata tobagamba direct taata wamwe talina kyabawa yasigwa akusaba sente za trip omwe ennamba ya taata we amukubira sente alemu zimu tonyega abaana bagenda bakitegeera mpola tutufu ddala tuli mami amukubo byange daddy tulinayo speak dance agenda performinga nzagenda soka ku stage jangu ngokimanyi tagenda genda nomugamba mami mugamba ajje bana akusaba ice cream nga kwira ku taata nenga ngokimanyi tagenda zimu kati yeye nyingi aba yefunira answer entuufu natutadde mu nnyo maanyi toteeka mu nnyo maanyi domugamba daddy tulina speak de jangu alime kujja abakazi muli babi toteeka mu nnyo maanyi nti onyonyola omwana taata we yankola kino goba omusajja omumanyi nti mufu naye nga tolina wona kigamba mwana kitaawo mufu
kati omwana mu connecting yabere ne taata wagende usaba fees mumme mugaye mwana wange olaba kimunza akikola ezaako kirala yajja kuba kiraba ajja mu kyawa mpola mpola laba abaana b'ennaku zino abaana abakulukulu aganze nakwani mama nga tatanga simumanyi aba yakiraba practical kati omwana tolina muweerako nnyawo mbu ate taatawo yankola kino taatawo mubi taatawo tomunyega gwe muleke abeere ku taatawo omufu amulabe taata wange yali mufu ajja kula agambe munnange nagendayo n'olumu ne musaba ne fees ateekeyo status ye ng'ali mu bbaala taatawo laba yadde mu bbaala adde anywa mwenge kati era kalina ku ssente musabeeyo ezenga tugambe tulina nga twe dadi mama zabu okyalina omukwano bankulimba bo mwagalako ka sente yenna gw'olimba pozi nga kiriwo nembu love eyo nyonyo bankulimba pozi ng'oyagala services zo buzina okubeerawo naye mbu omukwano mbulaavu bangenda kulimba tatuyinza kusukka wano ne programu yaffe ebiwobe mu nsi y'omukwano banaye tubeebaza mwena abeekuumirako bw'oba olina kyonna ky'ogamba osobola tukubirako osobola tunoonyaako mu inbox osobola kugenda mu comments wali fe tujja kuba tukuddamu yonna message kasita etutuukako tuba tusobola okukola ki okufuna mbeere bulungi mweraba